Oh yes, musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa finally bamukubye joka anti Diana Nabatanzi agenze mu maaso n'okuba nti amukuba kye bayita equalizer. Mpola mpola yagenda mu maaso n'okufuna omukyalo omupya n'alangira Diana Nabatanzi bingi nnyo nga bw'atazaala nga bwe yaddiva nga bw'atasobola kufuna musajja mulala, naye ng'oluyimba bwe lugamba nti omukyala atadiba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yasobola okuba nti ava ku luggya era nga system agenda mu maaso n'okuba nti agitambuza mpola mpola straight away. System bwetyo bwetambula mu Uganda straight away. Yasobola okuba nti atambulamu n'afuna omwami omulala era nga yakoze okukyala mpola mpola bwe yakyaziza omwami ewaabwe. Abasinga babadde balowooza nti oboolyawo bano babadde bashootinga movie, kumbe nga system nabwetyo bwetambula mpola mpola. Lwasa atandise okuba nti atagala. Abasinga bagamba nti wakufiira ku kyopa kubanga yayogera bingi nnyo ng'agamba nga Diana bw'atasobola kuba nti amalako mpola mpola. Bangi bw'ofuna ex wo oba omwagaliza bikyamu byereere tuyagala atambule mu maaso, okuggyako ffe abamu wenkusanga ex wange mba njagala kufune oboolyawo ebirungi kubanga one time osobola okuntaasa mu koona. Yes, ekintu bwe kigaana temufuuka balabe, naye bannayuganda ebiseera ebisinga ekintu bwe kigaana bafuukira ddala abalabe. Wetwogerera Diana Nabatanzi yasobodde okuba nti alaga ku Lwasa nti si gwe yali asinga n'okusembayo, walina mukadde. Bw'agenze mu maaso n'okwanjula omuvubuka omupya embooko mpola mpola, wabula ekisi kikwewunyisa nti feesi bakyagenda mu maaso n'okuba nti bagikweka, naye nga kyo kyawedde system bwetyo bweri ebifaananyi. Omukyala yagenze mu maaso n'okuba nti akweka feesi. Oboolyawo abantu kibagamba nti yes the muyaayu, nti omuyaayu bw'ogulaba bwegutyo bwegukula ebintu byagwo, naye ng'ate nze ngenda kutwala omukisa guno kugamba sister waffe mu media mugambe nti kongsidia webale kuba nti olutuukako bingi ebigenda mu maaso. No one is perfect in this world. Obuntu obulamu like tewali muntu atuukiridde mu nsi muno, wabula okukwata ebyo ebikyamye n'obiteeka mu mutima n'obisiba n'ogamba nti amen katutambulemu Mukama yamanyi kiditamininga nnyo ebintu bingi mu maaso mpola mpola. Judgment tugirekera Mukama Katonda ffe abantu. Teri suppose kuba ntujajinga abantu okufumba obulemye ani yaganye lwaki tawulitazaala n'ebintu bwe bityo tulina birekera Mukama Katonda. Olwono nasobola okusalawo, kirabika yafunye omuntu asobola okubeera naye okumala ebbanga era nga tusuubira mwana anytime from now. Tukwaniriza ku mukutukofu y'omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya Dubosi bamutantambi kimusolo witibwe Maxwell Junior. Webale kuba nti otambula nange blood. Yes, webale kuba nti otambula nange mwana wa mama. Webale kuba nti onesiga. Webale kuba nti Eva obeerawo n'ogamba nti n'okutambula ne Rich Boya ntambi kimusa asobola kuba nti abintuusaako. Then system esobola kuba nti etambula mpola mpola nga twakugambye tetuleeta palapa sensikiriza nsobola kuba nti kutuusaako bye kutuusaako nno osobola kuba nti onyumirwa wamu naffe osobola kuba nti ogafuna mpola mpola ogatambuze bannayuganda basobola kuba nti bagafuna. Wetwogera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yasobodde okugenda mu maaso n'okuba nti atambulamu bwe yafunye omusajja omupya mboko fire mpola mpola nga oboolyawo agezako okusoomoza ebigambo bya Reginald Lwasa byavaayo okuba nti ayogera. Emmanuel Lwasa y'omu ku bavubuka ab'abasajja b'e Masaka alinamu akasente. Agenda mu maaso n'okuba nti adetinga Diana wabula n'amusuulawo n'agenda mu maaso n'okuba nti ayanjula omukyala omulala. Wano nno ebigambo byatandika mu maaso n'okuba nti avaayo ng'agamba nti omukyala ono yagenda mu maaso n'okuba nti amubbako ebintu bingi. Yamubba emmotoka, yamubba ennyumba, yamubba ebintu ebisinga obungi ng'agamba nti yali munaku ddala nga talina yadde kyalina. N'agenda mu maaso n'okuba nti amwagala n'atandika okuba nti akyusa obulamu bwe, naye ng'ate omukyalo ono yali alya ssente ng'asinga n'akooma akamekeeta ebinyeebwa mpola mpola, naye ng'ate mu sisitemu yonna process yonna omukyalo ono yagana mu maaso n'okuba nti agaana okuba nti amwanjula n'okugaana okuba nti oboolyawo amulaga abantu be mpola mpola, era nga mu myaka gye beekwana gyonna yasobola okuba nti amufunamu omwana. Dino nekyatandika okuba nti kireeta obuzibu era nga Lwasa yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti atambulamu kufuna omukyala yali wa radio president omwamanyikiddwa nga Mr. Henry. N'agenda mu maaso n'okuba nti amwanjula era nga Angel saawa zino twogerera ali wa Lwasa atufumba toki. Wano nno waise ebbanga ttono nnyo ng'omukyala kyagenda mu maaso n'okuba nti akola ebintu
ebintu ebyenjawulo n'agenda mu maaso n'okuba nti ayanjula n'afuna omusajja omulala era nga wetugerera Dena Nabatanze yavudde ku luggya. Byebyo bampita Ntambi Jimso, Rich Boy Maxud Junior.